Yaŋŋamba kyemmanayo ndaba eyitiridde obulungi n'obunyirivu oba neegumye nginywegere. Ko nze nti olaba nange ntandise okuyima, olwedde nayimye dda. Nange biwasanga mooli ebinaanuuka biwulira bitandise okujja mu ebiri. Kakati ky'oba okola nywegera ewalala. Yagenda mu maaso n'anywegera ewalala wonna, naye kyava ŋŋamba ng'era awulira tekimumalira ateekwa okuginoona. Kyava mbuuza nti naye kaakati singa nnuuna ekijanjaalo kyokka eri wansi ne sitooka tekikkolere? Namuddamu nti ate ekyo kyo kirungi nnyo, ekyo kikolera ddala kubanga abantu bangi abeenyinyala bwe baba baagala okusanyusa abaagalwa baabwe, ekyo kye bakola. Eri wansi tebatooka, kigwera ku kijanjaalo kasita okinuuna bulungi kiba kiwedde. Eri wansi oba tolina ky'onyuunyaayo nti ate mu kituli ewanaakuleetera osinduukirirwa emmeeme, nedda. Obeera awo kungulu ku kajanjaalo n'okayisaako olulimi n'okanyonyookera, kiba kimala. Kyeyava ŋŋamba nti bwe kiba bwe kityo bwe kiri, kaale galamira. Yangalamiza anneebasa kyabugazi. N'agamba bannange nga wamyuka, wenna tolina we wakyamu, wenna ofaanagana kyokka n'emmana myuka. Yonna yamyuka bitya? Omuvubuka yakutama n'adda ku kijanjaalo, yakumba ekijanjaalo n'akinuuna. Yanyumirwa n'aŋŋamba nti singa kale ne girlfriend wange bino bye mmukola, kuba tebisinduukiriza mmeeme ate nga bitunyumidde fembi. Olw'okubanga akajanjaalo kano kabaako obwagazi bungi, kabaako ennyonyoogeze ennyingi, yali teyeetaaga na kukkirirayo eri. Wano kyali kimmala nga mpuliranga oba atakyali ku nsi, ku kajanjaalo kokka nga kaaliko. Yadde okukombera ddala mpaka eri mu kituli biwooma, naye ne kino kyali kimmala. Omuvubuka yakombera ddala omusino ne guyimirira ne gwereega. Bannange nayima omuyima ogwanzita ne mpulira nga njagala nnyingire, naye nga ye si byaliko. Kyeyava mbuuza nti nga ndaba okyuse mu mbeera, ngikuwe ngiyingize? Kyeyava agamba nti kaakati nange sooka onkolemu, sooka ontegeke. Nange awo we natandikira ne munywegera buli wamu, omubiri gwonna ne munywegera ne wansi, nafukamira ku kazindaalo. Omanyi nange ebintu by'okunuuna akasolo mbiwoomerwa, binnyumira. Ate ne miliyoni ya ssente gye nali ndabako awo, nayimira ddala era n'obwagazi nalina bungi. Namunuunira ddala ne munywegera ku lubuto otubeerebeere twonna ne ntunuuna. Mu butuufu yasanyuka, yali musanyufu nnyo. Kyeyava agamba nti mpulira nfa. N'akwata akapiira ku sipiidi n'akayuza, akaveera n'akayuza n'aggyamu akapiira. Era yakagyamu akapiira n'akankwasa ne yeebaka n'agamba nyambaza. Naye nga akapiira kaali kalungi, buno obupiira oba oluwewere, konna nga katobye kalinga oba ke bannyise mu butto, kaweweera ng'ovudde ku biri ebikondomu ebikaluba. Yaŋŋamba nyambaza kuba nze eseerera nnyo nyinza obutasobola. Olwagimpa nange nasooka gifuuwamu kali ak'omunda kaveeyo, ng'eweweera ne ngimwambaza bulungi. Ne mubuuza naye kano akapiira wakaggya wa? Nga si bwangu bwakulabika, ate bulabika bulungi, kaweweera bulungi. Yaŋŋamba alina mukwano gwe aziggya eyo South Africa, ziva bweru wa ggwanga, mbwera nnungi nnyo teyinza na kuyulika. Nga bw'aŋŋamba toyinza kikkiriza, olwo lwe lunaku lwe nasooka okukozesa akapiira ne voomerwa, wabula nawoomerwa. Naye nga tutuuse eyo makkati nga twawoomeddwa dda, omuvubuka yakutula akapiira n'akayuza mu bugenderevu ng'ayagala mutwe. Byatandika bwe biti. Naye olwamala omwambaza akapiira nange nali bubi, ngemma ne ntujja
mpulira njagala agiyingire. Kati nange kye nakola olwamala ogimwambaza. Jjukira yali yeebase Kyabugazi, nagutuulako butuuzi. Yali erabika bulungi bwe namalira ogyambaza, nga yonna emasamasa, eyimiridde bulungi. Kondomu ye yakula obulungi eweweera. Kye kyagintuuzaako nga nange siyinza linda. Nagituulako mpola n'ensensera. Yali mpanvu bitya, nga mpanvu nnyo ngiwulirira eno mu kawompo, naye nga siyinza lekeraawo kuba nali ngyetaaga. Mu bumpimpi omuvubuka namwezinira. Namuzina ne nnyoola ekiwato nga ndi kuli ku mukira. Ne neerabira nti oba twambadde n'akapiira nga mpoomerwa nnyo obuwoomi. Tulinga abali mubiri ku mubiri. Nagimuwa, nakikozesa bwagazi na ssanyu obuwoomi. Naye kyeyava ŋŋamba nti mwana muwala owooma. Mube nali nzinya ate gonfuludde. Nga wayiseewo akaseera yajja nanneebasa, ye nanzira kungulu n'atandika okunzina. Omuvubuka ali azina oba yayigirawo okuzina kubanga bwali buwoomi bwereere. Naye awo wakati mu masekkati g'obuwoomi yannywegera. Kati mu kunnywegera wano n'agiggyayo. Bwe yagiggyayo, engeri gye twali tuwoomerwa ennyo, saasuubira nti ayinza obanga oba akapiira akaggyeeko. Saafaayo, n'aguzzaayo. Naye ate ku luno bwe yaguzzaayo nawoomerwa nnyo, nga mpulira nga lususu ku lususu. Naye ne ŋŋamba era okuva obwedda akapiira kano nkawulira nga kalungi, ndowooza kaweweera buweweezi. Naye tannakaggyako. Era ne mugamba naye kati ate nga fiiringi ekyuse, mpulira nga gw'atayambadde okaggyeeko. N'agamba just kaatobye, amazzi obadde n'amangi, kaatobye kati owulira nga akataliiko, yonna embolo etobye. Omuvubuka yanzina, nanzina n'empoomerwa, nga naye bw'awoomerwa n'azina. Bannaye yalwawo okumala. Naye nga neebuuza nti akapiira kano ke tukozesa tuwoomerwanga akataliiko yadde. Kumbe nga akapiira kaayulise, era bwe kaayulika ne kambuka. Ne kambuka eno nga ku nsigo, eno wansi wonna ne wasigala nga weereere, ng'afumita mutwe mukalu. Nagenda n'empoomerwa akasolo, n'empoomerwa embolo y'omuvubuka, ng'ate naye mugezi bitya, tanzikiriza kulaba nti teriiko, nga yenna ntaddeko ekifuba situnulayo, ng'ate n'okugiggyayo tagiggya, yagiremezza munda, nga siina bwe ndaba nti kiri kundya lususu ku lususu. Ate ne ku buwoomi bwe nali mpulira, n'amaaso nali nzibirizza. Kati olwagira n'aŋŋamba, kati omanyi kyuka mpeemu ku kabuzi. Kati ne mu kukyuka muwe kabuzi, nakyuka bukyusi nga tetuguggyeemu, ze ndi flexible. Era nali nagimuwadde n'omutima ogwo, namugamba gizine, gikuube esenguke kuba obuwoomi bwe naliko. Omuvubuka yanzina, amazzi ne gayiika, yonna emana n'etobaatoba, nanzina nebanga ekaze, amazzi amalala ne gajja. Oba lwakuba nali nduddewo okwegatta, anti ng'ekizeeyi kyange kiri kishugaddadi baali bakisiba, nga mpulira ndudde okwegatta bwe buwoomi obwo bwe nafuna. Naye nawoomerwa embolo. Ate ekirala kambabuulire, bannange okwezina kunyuma. Sekisa awooma, ng'omuntu wateesezza naye si byampaka, omwagala oba ng'amanyi kyakola. Nze sinalaba kisinga sekisi kuwooma, naddala omuntu abimanyi, omuntu abitegeera, ng'amanyi ddi lwagenda ofumita, amanyi ddi lwanaagujjayo, amanyi ddi lwanaakuba akacyabali. Bannange sekisa nyuma. Mu butuufu nawoomerwa omukira gw'omuvubuka, n'empoomerwa nembanga eyasiriwadde atakyalina magezi, ne neekolaakola ebintu. Nga wayiseewo akaseera namugamba nti mukwano omanyi ngenda kumala. Kyeyava ŋŋamba nti darling, tewali buzibu mala, naye nze nkyali. Ebyo byonna tubyogera nga ndi mabega.
anva mu kabuzi nga yansulise nkunaamiriza ng'ali kunfumita misolo naye nga mpoomerwa. Kati kyenava mugamba ati naye ate bwe nnaamala ngenda kkala onookikola otya kuba gw'okyali. Nambuuza nti okakasa bw'omala okala? Kunziye kayinza obutaddamu kujja. Kyeyava ŋŋamba nti kaakati kyetugenda okukola nyambaako nange kanzime ng'era ayagala okumala ngenda mmala, naye nyenyezaamu ku kiwato, nyoolera ku kiwato kwegamba nyambaako nsobole nange omala amangu oleme kundeka nnyo. Engeri gye ŋŋonda ekiwato ate ekyo kyannyanguira nnyo. Natandika omunyeenyeza akabina, jjukira ndi mabega tuli mu kabuzi nga bwenkiraapinga amabina bwenganyeenya bwengamukuba. Ne neekaabya ne neesikinyasikinya ebirungi okumusikiriza okukola ki? Okumala. Omuvubuka ate ekyo yakyagala nnyo. Naŋŋamba hani ng'oli crazy, njagala nnyo omuntu ali crazy mu buliri. Mbadde simanyi nti osobola okukola ebintu nga bino. Kati nga wayiseewo akaseera twakyusaamu ku sitayiro nanneebasa naye ng'era nzinira mu sides. Naye ng'omusolo nguwulira eno mu nkwawa ng'ate obuwoomi bukyali buyitirivu. Nze namukazaako erinnya lya Kafumisi. Omuvubuka yanfumita n'ensiima. Yanfumita ne ntuuka ne mpulira nga waliwo amazzi agazze nga zena nsanyaladde omubiri ne nkankanakankana nga sikyalina control nga nzisiza kumukumu. Kyeyava mbuuza nti hani kulabika oli mu kumala omaze? Konze nti mpulira nfa amaanyi gampedde. K'omuvubuka nti kale nange kanyanguwe bambi oleme kundeka nange mmale tumalire kumu. Kanyanguwe nange naatera otutuuka nze ono njija. Omuvubuka yalwawo okumala. Omuvubuka yanzina kunfiirako. Kumbe yali yanywedde wisiki. Alina ebyokunywa bye banywa, waliwo ekika ky'omwenge, abanywa omwenge babimanyi. Bw'oba wagunywedde olwawo okumala ozina kufiira ku muntu. Nga wayiseewo eddakiika nga 2 nawulira ddala nga nkaze. Kati natandika owanda ku ngalo neesiikayoko ku malusu wasobole okubeera soft. Nali nfa ng'era bwe nkwatako mpulira nga akapiira kwekali. Kumbe nze nkwata eno kungulu ng'omutwe gwasse mu ddondoli mwereere, ayingiza mutwe mwereere. Ate nga ye yali akiraba era ng'akimanyi nti yakutuse dda, yayulise dda kondomu. Natuuka ne mugamba hani nedda mpulira nkaze, sikyasobola ate n'okulumizibwa mpulira nnumizibwa. Ko ye nti nedda naatera okumala, kwatiriramu katono, tondeka bw'oti mukwano. Omuvubuka yanzina yanfumita. Nanfumita natuuka ekiseera nga mpulira ng'emma neeyakamu omuliro nga yonna ebuguma ekyamuse. Ne mubuuza okakasa akapiira ako tekayulike nga friction mungi. Naŋŋamba nedda kano akapiira kagumu ne weekiba ki teri kiyinza kkayoza. Ate leka tonjogeza bunjogeza enkwaso ziddayo eri emabega ndeka nconcentratinge nga yiwe bulungi. Natuuka ne mugamba ndeka ng'akaliro kasusse, tulekeraawo mpulira nfa. Kyeyava nkwata nanyweza nanzina sipiidi nayongeza sipiidi. Abaana bazina yanzina sipiidi nayongeramu amaanyi era bw'atyo awo yamalira. Kati olwamala teyaganjibwamu kuba ali akimanyi nti mwereere tali mu kapiira. Yajjamu mangu n'agayiwa ebbali n'akwata bulungi ekibatu kye, omuyini gwe n'agufunyiza mu kikonde bw'ati n'asitukawo n'agenda. Era yankuba omugongo n'agenda ng'agenze mu kinaabiro nga bwe yeekutte ku ssemudondoli. Singa ndowooza oba ali mu kusikamu kapiira obwedda akayambadde. Kati olwagenda mu kinaabiro akapiira yakasuula awo. N'akomawo ng'agamba nga leero bw'aludde okumala naye tamanyi lwaki aluddewo okumala, ki kyavudde anzina ennyo bwentyo ne neetamwa. Naye bwe nasitukawo nga mmaze okunzina okwekebera nasanga kungulu kubisi nga nzenna emma nambisi kungulu. Ne mubuuza nti naye nga mbadde mukalu toba ng'onjiyeemu amazzi? Ko ye nti nedda akapiira obwedda nkambadde era kaakali nkagjeemu.
era totya bambi just obadde wayimye nnyo ate neemana erimu amazzi mayitirivu kyova olaba ng'etobye kungulu. Era saafaayo nnyo kubanga yali anzinya nnyo nga n'okukowankooye ng'emmana embuguumirira nga yonna yakyamuse eyokya. Kati nange mu bukoowu obungi nagenda okunaaba, ng'avuddeyo okunaaba bwe natuuka mu kinaabiro ne naaba, nasooka fuka nga sinanaaba naye omusulo nga mpulira gunjokerera gunsiiwasiiwa oba mwali mwamabwa simanyi nakumanya, naye yali yanzinya ennyo ate nga nakaze. Bwe namala okunaaba ne ŋŋamba akapiira kano kankalondewo wano ng'era omukyala bw'aba toyinza kulaba kintu kikyafu n'okirekawo awo. Ne nkategulawo ngende nkasuule mu kasero mwe tusuula kasasiro, naye owaakakwata bwe nti nakasangamu ogutuli nga gunene. Nakambuwala nnyo ne ŋŋenda gy'ali ne mugamba Geoffrey, kino wakirabye? Biki bye wankoze? Wayuzizza akapiira n'otoŋŋamba? Ko ye nti ne yeekangabiriza nti ate kayulise katya ne sikimanya nga nze mbadde nkambadde. Tekanayulikako nandibadde nategedde dda. Nange kwe kumugamba nti engeri gye kayulise bwe kati tekisoboka kubanga embolo yo teyayiseemu, olimba wandidde mutwe era oteeka okuba nga wakirabye n'onsiriikirira n'otonyega. Ko ye nti nedda tekisoboka. Yambuzaabuza ne yeekazaakaza awo naŋŋamba ye lwaki toneesiga otya ki? Nze ndi mulamu. Era nange nabivaako kuba yanzikiriza nnyo nti talina buzibu. Nange kyenava neddirayo eka omukadde ne mugulira eddagala era bambi zannyamba, ssente ezo zannyamba kuba wiiki yagenda okuggwako bweti nga ne maama akubye ku matu ng'ateredde. Ate nafissa nako nagulirako omukadde eddagala nemujjanjaba ne nfissaako ne kasente akawera ne kambeeramu ng'era omukyala waaba n'akasente ebbali. Nga wayiseewo emyezi oba gyali ng'esatu oba ena, yatuuka ekiseera nga Geoffrey essimu tekyali nako. Ngenda okubuulirizaako ku mukwano gwange yali yamuwa ennamba yange ng'agamba nti yagenda dda ebweru ali South Africa eyo. Era mu biseera ebyo nali ndwalalwala nsesemasesema, buli kirwadde ekizzo kinkwata kugamba nga sikyalina mirembe ng'obulamu bwange nafuuka nawandwadde. Kyenava ŋŋenda neekebeza endabe kiki ddala ekinnuma kuba nali ndwaliridde nnyo ennaku ezo ate tebaakantema. Omusawo yakantema nti oyina obulwadde bwa siriimu. Namugamba nedda tekisoboka, neekebezaako nga ndi mulamu. Omusawo yaŋŋamba oli mulwadde. Teyakola nambudaabuda nandagirira engeri gye ŋŋenda otandika okufunamu eddagala era mu gavumenti liba lya bwereere, buli kimu n'akiŋŋamba. Nakkakkana nenzikiriza nti eyo embeera eriwo era nengigumira, naye nenkimanya nti omuvubuka oli eyansiiga obulwadde kondomu yagiyuza kagenderere nanzinirawo. Nga wayiseewo omwezi nga nkitegedde nti ndi mulwadde, shuga daddy wange gwe baali baasiba yavaayo mu kkomera yadda nga yenna aneesunze, nga yenna ayina omuyimo. Yajja ne tusinkana naye nga mutya nga sina bwe mugamba nti ndi mulwadde. Nange ne mugamba nga bwe nali mumiisinga ebbanga lyonna lyamaze nga taliiwo, bwe nali munoonya nga simulaba. Naye bwe twasinkana okukola ekikolwa nalowoozaamu nti omusajja ono yali annyambye, yampanga bambi ssente ze empitirivu, siyinza mmuleka kunzina nga tayambadde. Siyinza kulwaza muzeeyi ono kuba talina musango ate yali ambeererawo. Era lwe twasisinkana namugamba, muzeeyi bw'oba toyambala nedda, munange bw'otobadde boyfriend yampereba ekirwadde saagala kikusiiga. Naye omanyi muzeeyi kye yakola? Sugar daddy ng'ategedde nti mponyezza obulamu bwe, yakwata miliyoni 10 n'azinsimba n'aŋŋamba webale kubeera mwana mulungi. Oli muwala mulungi nnyo, bw'ofaanana kungulu ne ku mutima bw'otyo bw'oli. Weebale kundabula, omulala agaana. Kwolwo yakozesa kapiira, omusajja wattu yakozesa kapiira sugar daddy wange, naye teyamala. Bwe yalemwa okumala ne ngukwata
nenzira ku muzindaalo namuyonka mpaka lwe yamala. Era yaŋŋamba mwana gwe oli muwala mulungi, anti yampitanga mami nga nange muyita ddadi. Yaŋŋamba mami waakiri ononkolanga bino onnuune onnyonke mmale naye siyinza kuleka. Ne bwe nnaaba sikuzinye ng'onnyonse buyonsi kijja kummalanga. Nga ddadi bw'aŋŋamba shuga ddadi wange. N'olwekyo nze abavubuka b'e Kampala bansukkako, bantama, bankola bubi, baba tunaababuukanga tutya, anti toyinza kumanya nti agisunye. Akuzina akutaddeko ekifuba toyinza nammanya nti tekyalimu oba mweri. Bwe ntyo bwe nafuna obulwadde weetaaga okwebeereramu. Era kati nze ndi ku mpeke zange ng'era abalwadde abalala. Oba Katonda ekibonerezo yampa kyaki? Ate nno saali muntu mwenzi. Naye weebeereremu bw'atanafuna bulwadde. Ne bw'oba okozesa akapiira kakasa nti kwekali, kuba bamanyi obbwambulamu, bamanyi obbusuna. Nga mumaze okukakozesa bw'ofuna akakisa n'okakwatako kakebere, kayiweemu amazzi oganyiga olaba oba tekatonye. Oyinza olwala mu by'ekisirusiru. Kale mweraba, kola subscribe, sharinga, commentinga.